ate abamu we baba n'obubina baba bamanyi ensi ewedde noba n'ebbina naye nga toyinaamu wadde ka sense noba n'ebbina naye nga obwongo toyina ebbina likuyamba ki nga toyina sense toyina bwongo ebbina nga toyina magezi terikugasa liti era ebbina bajja liwuba baliwube bakukanyogewo ebbina ligwe oseera neoba n'ettutu nga tolina magezi bajja kuwuba bakuyite ate abasajja baganya abawala batamanyi kye baagala. Mobile therapists from anywhere you wish all over Uganda. So why not visit myspaug.com and book a massage for you or your loved ones. myspaug.com, where stress melts away. Well, myspaug.com. Well, this is a new website where you're going to be visiting. That is in case you are in Uganda. Anyway, even if you're not in Uganda, even if you're not in the country, right? But you can choose from wherever you can be, from wherever you are. You know, Mogan Jagala Spabwet. You just go visit our website. It is myspaug.com. myspaug.com. Right about now, we're at Stream Live Avenue and we're working on the audio file, the audio ad, the radio ad. Then after this, we'll be dealing with the visual one, the visual ad, that is the TVC, the TV commercial. Stream Live Avenue, a 120% production with him. Wait, icho chikutamuza na mazi bulida chi. Nanti nzasiri nnyo mmere. Gwe siri muntu nnyo wa byakulya ndi muntu wa byakunywa na bibala. Fruits. Era buli wonsanga mbasina bottle oba ebyokulya ebibala. Engeri gye bakumunyamunye ennyo kati gwe konywewo. Sadausi nendwa kubanga enkubo beto ogambe bankola ki munyamunya ate bamunyamunya bakola batya bakulya boyiro nedda oba musiikeko nedda sebo oba muki tugende kushirala. Okay, tuli ku that media, just go subscribe, like, follow Ndine Jotsa Organic Products. Lero we introducing. Introduce yourself. Yes. Basebo ne banyabo tuli ku The Truth Media. No mwami Daus oba mwangira Daus. We introducing. Inze mbamta Julie Kemirembe. Mbanyagango kuva mu Jots National Products. Natujjanjaba ebirwadde ebyenjawulo nga tukozesa enzijanjaba yaffe ey'obutonde oba eri natural. Eyawane ewaffe. Ewammwe wano. Ewaffe wano ku butaka. Okoze bote yaffe eyawane yaffe. Eyawane ewaffe ku butaka. Nga tujjanjaba ebirwadde ebyenjawulo omuli abaami abatawanyizibwa mu maanyi g'ekisajja abanafuyemu mu maanyi g'ekisajja abakozesako masturbation nebonona. Masturbation ewona. Masturbation sigamba nti kirwadde. Naye osobola okiyita omuze. Omuze. Ndozo lwe luganda olutuufu. Kati ogenda kunyuka tumaze ogenda kunnyonnyola. Omuze omuntu gwemanyiiza. Kuba kiri addictive. Kati ogenda kunnyonnyola kiva ku ky'omuntu okozesa masturbation. After ngomaze okubadde okye-introducinga. Ng'abakazi bakola masturbation? Nedda sebo. Genda maaso tujja gendayo kale. Katapu. Tuyambako abaami abo balina obuzibu bwe butyo abakozesa ku masturbation neba affectinga. Oba repercussions ezo ezavaamu ezibaleetera obuzibu mu nsonga ziri ez'ekikulu. Tujjanjaba ku baami n'abakyala balina pressure n'eri nnyo mu bazadde baffe oba abantu abakuliridde mu myaka. Prostate n'oyo ali nnyo mu baami abakuliridde mu myaka. Prostate cancer. Akwatawa. Kidney failure, ebintu ebito. Waneno ndi ku introduction. So koleke marowa. Kankubuzeeyo ko kati nizo kyerabira. Sebo ngenda kuddamu mukama wange. Kale, prostate cancer wakwata. Kale. Buli ya prostate. Nze n'okusala nemuyita prostate cancer. Kidney failure, premature ejaculation. Premature enlarged prostate kumalama
nga tonatuusa mala oli amala nga tannatuusa bange nga tonatuusa gwenolooza kifaani not mulwadde ebyaddala mbuga abadde agira lagaba maze sinabatuusa yakatandika olugendo ate ne bigaana n'ayiwa naye olabika bayiwa bbaafu nnamba ate balabika bayiwa bbaafu nnamba abamala nga tebannatuusa abamu babamu n'obuzibu bwa low sperm count. Low sperm count nga tawoza ziri miliyoni. So tubayambako abantu we batyo, tuyambako n'abakyala abatawanyizibwa ebizimba mu nabaana n'abakyala balina enseke nga zikutawanya nga zazibikira kye tuyita blocked tubes. Yes. N'abakyala balina infertility. Abakyala batawanyizibwa mu conceiving oba ofuna embuto but you're good osobola ozaala naye nga otawanyizibwa kwegamba toli fertile enough. Tuyamba n'abakyala ng'ensonga zo obanga gali wala nga getaaga ogasembeza. Tuyamba n'abakyala ng'oli eyo ensonga zo teziri stable. Omwezi guno oziraba oguddako n'otazaawa oba n'ozigendamu omwezi emirundi 3. Yes, periods. Tuyamba n'abakyala soko ndeko ni introducing edawo ero kye introducing gwe introduction ngamba nyinyo byetukola nyinyo tuyamba n'abakyala abalina obuzibu bwa hormones nga teziri stable oba kye tuyita hormonal imbalance tukuyambako. Abalina infections, okusiibwa, okuwunya obubi, okuvaamu amazzi agawunya ekiswa ekibi oba kyoyita fish smell, okwetakulaatakula, okusiibwa. Tubayambako bamaama mwenna abali eyo. Kakati tuyina ebintu bingi. Briefly tuyamba abakyala n'abaami. Infections, ulcers, fibroids, pressure, sukaali, asthma, anemia, byonna tubikola. Olwangambye kuntwalako mu kyalo tugende ffenna gy'ojja ebintu bino naye saakutegeera waleese gundi ebipya ndaba bintu bipya bireese nze tonkubirako simu tugende ffenna. Nja kutwala tofaayo. Nze ebintu ebyo kunsuubiza nga olimba nedda. Nze nno sirimba. Bwe ndi mucwezi. Abacwezi tebalimba. Abacwezi kiki? Kyamakulu ki nnyo ekiri mu bacwezi? Abacwezi? Yes. Olina mukwano gwe yakigambako? Oba osooka ekiwulira kati? No, njagala kiwulira mu ggwe zirigwe njakugamba naye si kati. Lwaki? Kive? Era ndi mucwezi. Omucwezi akola atya? Gwe nja kugamba. Omucwezi abaako ne byakola eby'enjawulo? Tewali nnyo byanjawulo. Be ba bulijjo be tulaba abantu. Oyinza okitwala mu ngeri yonna. Toddamu tukuba bacwezi. Oli otya? Jendi ogamba otya? Tubale introduce ngano n'ekintu kyoyogedde ekya masturbation. Osoboleke prostate cancer akwatawo. Prostate cancer obulwadde butawanyizibwa abaami bubeera nnyo mu baami abakuliriddeko mu myaka. Okay. Prostate cancer oyo abeera mu system y'omwami. System y'omwami. Kati prostate okimanyi? Mbulira it's the reason I'm asking. I do not know. Olina obulwadde bwa prostate? No, I do not have that. Sewade mbulira nibadde mbumanyi kuba bandingambye prostate nimanya nti yakwata wano kati I'm asking you. Kakati prostate oyo omanyi singa obadde wano eno nekagundi nenkuba bulungi obufaananyi kyali kwanguyidde nnyo tegeera okusinga okukozesa omumwa kuba ggwe kibi oyinza olwawo kitegeera nedda kirina erinnya wakwata tekirina linnya naye era nga womanya prostate prostate kakati mu sisitimu y'omwami mulimu kankikuwandiikire wano mulimu akantu weekati ne peni mulimu akantu weekati kangulage kati kano kabeera ka prostate kati gwe nojja bwoti wano ne wabeerawo ensigo kati akwata waawo wano wennyini wano kuba eno ye prostate akwata waggulu w'ensigo nanti awo wali akantu oba eyo organ gye bayita prostate blada akawago akawago mu Luganda akawago akawanirira
Kati omusajja ekiwanvu kikyokubye kyennyini ky'oyina ky'otambuliza mu mpale abakulu kino kye bankubidde kino kye bankubidde kano kawanvu mbuzi nonsigo wati akwata wano akawago kino kyo okubye ejjembe lya elephant. I was just trying to demonstrate. Oh, now this is a penis. Just no, I'm asking. This is a penis. Yes, the now penis. These are testicles. Yes. Enakubabweti nga yewesemu. Teyeweta. Those you've seen is yewetamu. No. How many? I do not know. Seen? Okay, the one you've seen. Okay, kale gyolabyeko emu yewetamu bweti. Teyeweta. Okubye kyomanyi. Just I was trying to give you a clear picture. Huh? No, already obina. Oli obirabyeko. Sibiraba ko naye omusajja. Bino byokubye byali. Just mbali ngezaako okulaga no doubt. Just not bantu we tuli kusaagala ye tutegedde bw'ofaanana bakukubye wano. Sinagwe nkubye. Eno gyamalira nga kasongovu nnyo takufumita. Kabaka ino okuba kakomole. Naye kano si kakomole. Nze just I was trying to on a dance on the mufuzi. I dance yaganye bekisana. Sigongambye nkulage. Ondaze. Okay. Kati okitegedde na bulungi. Kitegedde bulungi. So get a bus, so you treat that. Yeah. Kuba waliwo abaami abatuuka nga gundi ye bladder ye tekyasobola oba gundi ye akawaga ako ne katuka ne kagaziwa kye tuyita enlarged prostate. N'ensigo zino zituuka ekiseera abamu ne zifunamu pain. Kale ezo zonna ziba signs. Signs ziba nyingi. N'otuuka ekiseera ng'ofukaafuka buli kaseera. Every time you go to eyo gye tuyita fluent urination. Omuntu anywedde omwenge kaseera ogenda mu toilet. Not really, kuba n'anywa omwenge soka n'azinayo ennyimba z'ettaano 6 n'agenda n'afuka. Bw'onywa omwenge olina ofuka. Okitegeera. Naye kati wabaamu n'obuzibu buno oba ofuka buli kaseera kwegamba gundi eba tesobola kuwanirira ku holding ogwo omusulo for some good time. Oba olina ofuka. So oba weetaaga obujjanjabi. Signs ziba nyingi, buli omu ajja ne signs nyingi nnyo. Waliwo tubaddeko yakufukafuka. It's one of the simple things to know. Koolabira. Siri bulungi. Ne pain abamu bafunamu pain. It's that bad? Yeah. Pain ate ng'ey'amaanyi. Oluusi ensigo ezo ne zimuluma. Signs nyingi. Ne briefly. Ezo zisooka. Kaakati oyo prostate tumutreatinga n'awonera ddala. Tulina doozi yaffe eya prostate eba bweti. Doozi? Eya prostate. N'awona? Bulungi nnyo. Naye kisinzira stage gy'oliko waliwo be balongoosa prostate. Kati prostate oyo kye kino kye mbadde nkugamba ensigo okuluma. Eno ye pain yeekyo. Kye kino kye bakuba wano? Just trying to demonstrate like someone kimwanguyire okumanya. Kati wano ne kye tuyita blood infections. Blood ogimanyi bulungi? Blood angimanyi? Yeah, kati osobola ofunamu infection ako. Kakati osobola ofuna ne kidney failure. Ulira nnyo omuntu nga bagamba mbuno alina kidney failure. Wesanga olusi bamulongooseza. Tokulongoosa si kirungi. 10% abataano be bawona nga bagenza omulongoosa okimanyi bulungi. Bangi abafa naawe nga ne bagamba babadde bamulongoosa. Bakamulongoosa babamulongooseza juice n'afa. Nkiwulira nnyo ne bagamba bamulongooseza n'abanga ate nadde wakati after n'afa. Yeah, true. So we don't advise anyone. I remember that on my grandma. Ogenda omulongoosa. She was operated then. So konywe abo nga tona agenda okulongoosa. Ate nga taliiko myaka kuba ekirwadde kino obuzibu buno obwa prostate buli nnyo mu bantu abakuze mu myaka. Butandikira kati gwe kyayi muvubuka. Naye butandikira wano mu myaka 45. Kati omanyi kyo banjiweza 45 ni bw'oyita omuvubuka. You know me. I know you. I'm 52. 52 abeera nga ggwe. Nkula bulungi nerabirira. Okay, kirungi. Kakati tulina ne prostate ono zino zonna signs ze nkugamba. Era bino byonna tubijjanjaba. Zino sign omanyi ogiyina okayina.
abasinga era basooka agenda kola ki kwekebeza scanning and what. So you allow them to first go for check up omanye ekituufu ekikuluma then they come to you. Era omuntu yenna ajja ewaffe tumubuuza results ziriwa zisindike bajangu nazo. Naye waliwo oli n'agamba nze nkimanyi nti ki ekiraga ffe tetwagala treatinga muntu nga toli byakyo nkimanyi. Oba olina okubeera sure okitegeera kati waliwo ate kati oba ne kagundi ako ka prostate oba tosobola performinga kati ngamba woolina pain mu nsigo ezo performing how you can't performance in bed to dance tosobola can it kuba ogenda otuuka ekiseera nga tolina feelings nezibula kati kubombya ni mukazi ani musajja aba oli olubuto omusajja olubuto lunene so okubeera n'omusajja buuti ezo sente ensi oli ajja teyali akaladiramu ebintu asiyo tukikola yeye nedda yeye naye baagabana omukazi alina ebbina eddene n'omusajja alina olubuto olunene. Okay. Kakati munnaye prostate oyo tumujjanjabira ddala muveko no doubt. Dozi ya prostate eyo tukuweerako entaseesa. What's it? Entaseesa? Entaseesa nalyo ddagala lya prostate. Lino. Naye ligenda na lino eyo dose egenda na lino bino byonna bijjanjaba prostate. To have a full dose, you're supposed to have these two. Entaseesa ekola ki? Era eyamba ki? Kati entaseesa eno kyova olina otwala full dose. Entaseesa eno ekuyamba ki? Entaseesa eno ekuyamba bacteria eyo ereeta ki prostate mu mubiri gwo n'egitta n'oclearinga off. Okitegeera? Okitegedde? Nkitegeera mukama wange. Kati oba olina otwala entaseesa n'otwala ne prostate n'erinene lya prostate tuliyita advanced support for prostate gland. Beera ne ogenda okola check up bajja kusangamu eyo gland oba olina prostate gland. Kati ojja ne tukutreatinga the abo way. Okitegeera the natural way, no side effects wadde n'owonera ddala. Olina maama wo taata wo balina obuzibu bwe bati jjajjaawo mujjawo taata alina obuzibu bwe buti muleeta tumutreating ne mujjawo. Okay. Prostate mukyamumu mubi nnyo kino kigaana okuperforminga mu buliri tekiba kya bulijjo. Eryo ly'essanyu ly'oku nsi. Ate omanyi waliwo n'abaami nga infections ezibaluma ne zibalemesa okuperforminga. Basiru, why don't they treat them? Tomuwulirangako infections emuluma n'abeera omanyi oba tosobola nayimirira bulungi. For sure. Infection yamba bazigayalira ne kivaamu enziku. Enziku eruma. Enziku eruma. Ogimanyi? Sigimanyi. Naye ogikongolizaamu gyembuulire. Erumira ddala kubanga lantiraba omusajja atukana okwagala ofuuyisa naye nga buli wajjayo akantu pain eba nnyingi. Okitegeera? Kati mbulira wootuukira ofufuka nga pain ogiwulira kwegamba obanga alina ekintu okubabuukirira nga owulira omukulu ababuukirira ofuna heartburn mu kantu. Si heartburn oba okwokyerera kati oba ogendagenda otya mu buliri or having a good time with someone. Kisoboka oba nosooka otreating eyo infection. Era nalyo eddagala tulina ery'abaami n'abakyala. Okay. It's one reason lwaki abaana baagala nnyo ba sugar daddies. Tagenda mufiirako. I don't know if it's right kati ngenda buza gw'omuwala. Mbanga nti amu ba sugar daddies tebakyakozesa baana bawala. Amusasula kujja munyonyoogera biki n'amaliza nga tamwebaseeko namuwasekeze n'agenda. I don't know which year. Kubanga dawuse tokifuna bubi naye waliyo ba sugar daddy ng'akyali like powerful enough and energetic enough. But bangamba waliyo n'abamu performing osinga. Oyinza kiwakana? Yes. Nkiwakana. Lwaki okiwakana? It's because nze tonkozesangako. I know myself. Nedda, no, it's your word again. No, it's your word again. Ndeta bless kale kye okulabirako. Oyo sugar daddy wafuna mufere yalata digestive mu mutwe.
si kyentegeeza kale tukolewo ekite nti waliyo abaami abakuze emyaka naye ng'akyalina amaanyi ge ng'era asobola n'okutuusa omungezaako kale ng'asingayo n'omuvubuka abali eyo atali wa myaka gy'omutoko ye kyentegeeza kulaba kugamba I'm bad. Okay. I'm badder than bad. Ati tukuyambe tutya nopisa mu maaso kyembadde nkukugamba nti but you've heard about it. They no longer, they really want, they have a desire for but they can't. What they do ngakwata n'asasula omwana just ne baje ne babanyugira bongegezi bijje bikibikinga they never. Tosigamba kusasula mwana. They pay them. No. Si kyekyo. Kati nze nfuna bulungi nze ndi muwala. Mbeera n'abawala bannange balina aba sugar daddies. Naye sugar daddy tagula muwala. Okitegeera tuliriza bulungi tamugula. But I'm keeping around him for company. Mbuza how. Kati awo ekyo ky'okugamba nti omunyonyogera bwe kiddiramu. Tamusasula nti no amunyonyogere amuweeyo service. Well, the end result goes always that side. Nanti daba sugar daddy afuna omwalo yonna ng'ajja sayagala company eyo. Okitegeera ayagala omumusanyusanga ko nemba temukoze sex but just holding a conversation naawe kuba oba omuzzaako mu myaka gyo kati yejjukira kati bano abantu baba bakaddiye bingi ebibali ku mutwe addaawo omusajja ate oluusi n'asimagira kati aba yeetagayo akawala lindako bashugadde bamanye sumagira akawala oluusi kaba kamubeesa bakita kubeesa ng'okusumagira nga muli mubaala mutuddeawo ne mugendako somewhere na hotel na garden oluusi nga tebavinga na sex no nga muli mugadde lindako sokolindeko yes kyembadde gyenjuga naye nkwata mpola embeera z'abashugadde bano nga mutudde ng'ebidongo biri awo bikuba nga buli mugadde n'asumagira baba n'ebizibu byabwe emyaka asobola osimagira but ng'okubonabona kuba kw'amaanyi no si kya bulijjo but asobola kisoboka naye sigamba nti amusasula in fact basasula bills z'abawala bano zonna namusasulanga bills namu upkeep namu upgrading a life ene banongi naye oyinza n'osanga nga n'emyezi ebiri tebavinze sex by the end result just mubeeza happy yes by the end result era bagenda naye era batabikola bambi kati gwe era totyanga ng'olaba girlfriend wine sugar daddy totya olowooza abamukozesa kinyi tewali just abo abantu abaagala bafiitinga mu society oluusi tayagala nnyo birowoozo kati waba ne kabebi kana akato kamumalako ebirowoozo that's all yes ki ekibagaana okukola ne mudda mu kiseera okulowooleza mu bashugar daddies kibuuzo okirese bubi ki ekigaana abawala okukola ne badda mu kulowooleza mu bashugar daddies wano nkola siri mukola kale kakikyuse for your sake ki ekigaana abawala okukola ne badda mu kulowooleza mu bashugar daddies abawala tebakyayagala kukola naye lwaki temukyayagala kukola simanyi lwaki tebakyayagala kukola baganye obulamu obuli soft ate nga tebabukoleredde baganya nnyo ssente z'amangu ate nga tebazikoleredde okitegeera kati ate omanyi lwaki tebakyayagala kukola abasajja be baboonoonye ate awo mbuuza batya omusajja agenda kunsanga nga nina akale oluusi sinze naye kanneeteeke mu ngatto z'oyo omuntu weeteekemu agenda asanga omuwala ng'alabika bulungi nga ggwe alabika bulungi yeefaako you have to look good kaakati omwami akubuuza okolera omugambe sikola nti obeerawo abamu babagamba tisikola kati weebeezaawo otya ebyo byonna babimubuuza baba n'ebyokuddamu sokolinde confirming point yange kakati oluusi amusanze omuwala oba ng'akola naye nga sente zaafuna teziri reasonable enough okitegeera kashugar daddy ono kangeza asanze omuwala akola mu restaurant bamwe emitwalo aga 3 no ngeza bamwe emitwalo 3 omwezi okitegeera kakati sugar daddy ono olunaku buli wajja omulaba kamuwaaga buli we bamitinga afade tamuwaaga amusibuzaayo 5 ba ezisingako ate na wiika oluusi mu meetings emirundi ebiri kakadde
ati abebyokukola omuwala agenda switching off abiveeko eyo point esooka naye in most cases abamu twala empola nga tunagenda ku yokubiri because bw'oyogera bw'otyo is the reason olumu abawala beegoba ku mirimu right agenda n'abalamu ssente ze yandifunye omwezi abazimuwadde azikubisizaamu mu wiiki kuba oli afuna emitwalo 3,500 afizizaako n'emitwalo 2 naye munnaye teri ssente enyuma nga gy'okoleredde era nayo nayo bw'ogikoleredde ate ne point endala omusajja asobola okusanga nga bakozesa olina era nga nti ofuna omwezi gwo gwa mitwalo 3 omusajja abasajja no bebasinga okulemesa n'abalokole namujja ku namugamba ezo ssente ze bakwata ezikusaana ng'ate abala bajja mukwana naaba bikola avuka ba bulijjo tasobola kujja ku mulimu nanti omuvuka tasobola naye ate sugar daddy asobola ajja n'agamba jjukira buli wiiki akuwayo upkeep awo kakadde 5 n'agamba guveeko nze nja kulabirira mukwano n'otuula ewaka n'agamba biveeko nja kulabirira oba ngenda kukolera bizinesi abamu ne batuula kati 80% of banene abasajja basuubiza abawala obakolera oba bakyusiza life batuka ekiseera ne batatuukiriza point yabo oba ne batatuukiriza kye baba basuubiza ne bashuga dadi bakuula okuba bakudde akujje ku mulimu tatuukiriza byagula ekitegeeza akusuddewo omulimu baagutwala that's why they end up nga tebalina because lwaki omuntu akulimba gwe wakalaba omwaka tegunnawera n'agamba lekawo omulimu n'oguleka lwaki buli omu aba n'endowooza ye munnaye so abasajja abamu be balemesa n'abawala okukola amusanga bamukozesa bulungi akalimu kalungi alekera awo okukola buli kimu ngenda kikuwa ebyo tobirabyeko nze mbirabye nnyo yenza omusajja okunzijja ku mulimu gwenkola onsanze neekolerera nsobola osasula kabbiru kange kozi ng'ate ongaseeko nnyo kiki bayinza okugattako n'ova ku mulimu kati kanze nina bizinesi yange n'oyongeramu capital newideninga neefuka nene awo nanti kati awo mba n'abakozi okitegeera kati osobola okungamba bebi olunaku weeruti ne weeruti njagala osibe waka ondabirire lwaki mwaganya bayita babebi ate nga mwe be bayonka omukazi aba bebi ng'ate bayonka gwe zemba mami na bebi ekya mami kituufu kuba oba oyonsa kati gwe tolina mwana naye nyonsa gy'oyonsa ogamba olina omwana naye lwaki onumiriza nnyo nga tulina nnyo bukakafu obwaki oba okunyonka banyonka ani anyonka like nyonsa nedda sebo yes naye nina omusajja omu akuba oluseke nina naye taliiwo wano aliwa no let me tutandika how long has that guy been nga taliiwo tubuza bingi ddawo simanya taliiwo point yagenda Iraq kulwana mu mundu Afghanistan whatever nina omuntu naye just taata wangala nnyo wano ajja lumu n'agenda akuwa bya mwaka n'addayo okuba ekigambo n'amajja masking sigambe nti kituufu si kyekyo naye gyali bantu mwe abawooza simanyi banga ali bweru kiki ennaku zino but that is actually very nice omanyi ennaku zino buli muwala gw'osanga do you have a boyfriend? Yes, I do, but he's abroad. Mwenna baba mwe bali bweru buli muwala mu boyfriend wali bweru bagenda bweru buli muwala ennaku zino mu boyfriend wali bweru which is okay n'alyoka atambuza amakati ate nga oba olina okwogera n'omusajja amakati ogenda agatambuza nti takola abeera awo kuli akola but time difference love ye waleyo mugibera mutya mugi controlling nungi ate it's about care mtu akufa ali nati era akufaako akwerezayo ka upkeep awo no but you be communicating buli kaseera muba ku video phone sex yes video calls and mukola phone sex nedda
ne wacho olowoleza nnyo mu sex. No, sex ate kati mu relationship ki olaba omulokole yekennyini wagenda kale munno asanga bbaawe nga akantu bwe kati tadda yakubirawo pastor nogo mwampadde bulema nga mujja nga tubakolako mujjo situkugejjesa bulungi tukugejjesa penis n'ogejja n'owanvuwa iyo n'ogyogera osafuwalinga penis zoyina ebintu bikunyumira omuntu butiniwapti obukunyumira bwebwo wanogera kunjikumbulira kugundi why do ekyekiridi nga abantu why do they masturbate cause manyizi ne problems zijja nnyo gye muli kyekibaviirako abantu okutuuka that kuba abawala mu Uganda mwebali no ngamba abasajja kikibali ky'okumasturbate girls are there abakazi webali basobola okuba nabo ne waba asazeewo kugenda kugula buguzi. Why do you have to invest certain nyingi in treating yourself ate nga wandifunyo banga mbuno ne withdraw eino obuzibu wogiyitiriza ogikozesa era ekukosa kyokka bwe muwoza withdraw tomaliramu kyokka bwe mukaba tomaliramu anti daba oyo taba muntu wo first of all akaba tomaliramu yes because oyo era taba muntu wo era batakwagala mpozi nokwagala yes because wabanga musajja wange and we, you know oba twatula wansi ne tugamba you're not ready to have a babe tukole wetuti oba si ekyo abaawo ensonga endala either siba mukazi wo oba muntu girlfriend wo oba I don't want you naye abakazi bakozesa okimanyi mbulira tunagenda ku masturbation babakozesa nammwe nanti mwali mumanyi abasajja be basinga okukozesa abawala n'abakazi babakozesa akozi bakozesa abasajja how sokupeeko gundi kitya kati olaba dawusi engeri abawala nanti mwagamba nnyo abawala tebayagala kukola naye ate ennaku zino abawala bakola nnyo okusinga abasajja okimanyi some laba social media business women business ladies bonna abaliko ate nga senti bo bakulu labako abaana abatoto balaba mu beddings mu by'ettaka kati nzuno wano mwana muto tunda ddagala ate era naawe omuwala ali eyo you should be productive to your society and community. Yes, baako kyogatta ku bantu abali mu community. Tunagenda wala people will think oli under age. Nedda ngamba kale sinnakaddiwa. Ngamba nti ndi mwana muto sigamba mbundi ka baby kato. No, zera ndi atoka mbuno oli mu 20s. Nkuze. Good. Yes, sikyegana. Kwakati emyaka gyoliko gikozesa obugerenzi obuto. Emyaka wagituukamu. Okay. Sibakozesa. Nawe agambye nkozesa obulenzi obuto. Sibakozesa bannange. Bampayiriza ono. Kuwayiriza. Naye mbadde nkugamba abakazi. Bakozi nnyo ennaku zino osinga abavubuka. Yep. Abavubuka mugenda ne mukola obunyama mu bode ne mujjako obubuto buno ne bufuuka bu 6 packs. Ne babo ine empumumpu naawe. Ne bufuuka obu 6 packs. Butompulidde. Leka nsooke nnyonnyonnyole bantu. Ne mugenda abavubuka mu musiba mu jimu. Ne mufuna obu perfume temukola. Musiba mu apartments muba mwebase temukola. Ate bayigosiba enviiri kati. Sina nviiri. Nasala akaviri ke kugambye naaba nga ali smart n'ogamba that's the type of guy I want. I know. Naye nga talina na mulimu. Abasajja tebakyakola. Abavubuka waki temukyakola. Nga naffe abawala omuwala ne oba mulungi otya olina okukola. Olina okuba ne income ng'olina wojja ka income. Era income ajja mu basajja. Okitegeera. No, not men. Omusajja agenda kera enkya nga taliiwo and you have to live. Olina surviving oba waali bataliiwo. Ate omusajja ne omufuna ng'akuwa ba bonus aba akwongerako bwongezi. Naye omanyi akasente akako kweweekolereddewo okafuniramu emirembe. Omanyi emirembe egiba mu kasente keweekoledde ng'omuwala. And please learn to be productive. Mubeeko kye mwongera ku bantu ababaliraanidde. Kati osobe kati nganze
Solobeera awo ne bange nangamba ulcers zino zaade zinzitejje ekiro. No, yeah. Ngamba nina eddagala lya ulcers lirino. Linywe. N'alinywa ate n'akuwa ne ssente ezisinga n'ez'eddagala. Tomusaba na ssente. Naye ate waawona ajja yeka n'agamba Kemi wannyambye bannaaye eryo lya mmeka nti lyazina kankuwe zino. Kwegamba abantu bobeera nabo mu area baako kyobongerako. Muyiga okola ku koosi z'emitwe. Bakita batya? Emirimu gy'emitwe. Si kyekyo? Muyiga osoma ku mirimu gy'emitwe ati ng'okusiba enviiri. Emirimu gy'omu mutwe. Egy'emikono. Emirimu gy'emikono. Ati ng'okusiba enviiri, okutunga ku ngoye. Muyigirize ekintu. Okola waxing. Ebintu bingi naddala abawala balina opportunities nyingi naye tebazikozesa. Omwana soya n'ogenda n'osoma okukola buno obuntu babutta batya? Eyelashes. N'oyiga okuteekako enjala. Ebintu bingi nnyo. N'oyiga okukola massage. Bingi ky'oyagala ky'osobola okukola. Naye abamu agamba ndi mulungi. Obulungi bubatawaanya. Obulungi bubatawaanya naye tebafunyemu. Kyova abo abasajja babazaalamu abaana ne babasuula awo. Teri musajja ataaga mukazi era atamugattako. Atali productive enough. Agera okufuna mu additional value nga tewali. Just magulu. Which is not. Yes, kuba kati amagulu. Dati naye agenda muzaalira mwongereko. Akuze ekika. Ewa additional value. Nedda. Nanti era togenda fiira ku magulu. Kati oba toliiwo abaana bo nga bazaala muntu atali productive bagenda beerawo bati. I know. Ne oba okoze ebyobugagga bitya ogenda birekawo otya n'omukazi gwe walekamu atali productive. Nga wiivu yatula ku mutwe mukalu. Otegeera. Naye bannange. Naye si kyekyo kye mbadde njogerako kye ngamba. Abakyala muyigo baba tetenkanya. Kwambe tukirizanya kubeera mukazi we waka nga tokola. Wakiri omusajja agamba nti tokola mugambe we mbasikola wakiri njagala wakiri nnundire waka. Oba mbeeko byenkole waka. Abakazi bangi abakolera waka abafunyemu. Omusajja ne waba akulekerawo ssente z'ekameeza. Akameeza ako ke babalekera buli lunaku. Kakozese. Nti okakozese ntya era si advising na muwala mbu afumbirwa omusajja muganda okola. I'm getting married, so I'm resigning, so sigenda kuddamu kola mukwano tota mulimu. Mama said I should be a housewife. I know, I should not wake up in the morning to go for work. What if you wake up one day ng'omwami we afunye obuzibu tatasobola kukola? Thank you. Vane kwesho. Omanyi mu abaami waliwo stage etuuka oba obudde a certain time sera kituuka ng'omwami ali financially down. Yeah, true. And as a woman ng'olina omuyambako. You have to come in support. Yes, abadde akuweza akameza and learn to save. Oba bakuweza akameza 10 kozesako 5 saving. The problem with women these days they shave more than saving. You guys shave more than saving. You shave more than saving. What do you mean shave? Ati kuba temulina bye mukola kati ogenda saving kitegezo ina kushavinga gundi ye kulabirire. You shave more than saving. Mbana idaus. Onzija nnyo kumulamu asimanyi buzibu bwo webuli. Shaving. Ate shaving. Yes. Kyenkugamba kituufu. Shaving ayingiridde mu wadda. Anti kyekyo badoga anti sente za kameza obakola oberenga nawe olina ekintu kyoyamba. Kati mu abawala you shave more than saving. Shaving. Yes. Kati kujukira mwaganya okubayo clean wansi kuba omanyi wakuwa sente okubeera omusajja amagulu gwayogere ku kyamagulu. Sifenna nze olaba kati ndi wano mbulirira abakazi oba abawala myaka gyaffe. Tebulaga ogasazeeko. Naddala abawala abato. Kaba kalungi nga kato naye nga tekalina mulimu. Tekakola. Ne magezi tekalina. Be productive enough. Like ne mind yo omanyi obeera ng'olina ky'okola. Obwongo tebutuula wamu. Yeah. Weyongerako obwongo. Kati kangeza otunda ddagala. Ogenda funa kozi. Nange nina asthma. Era asthma olina. Teno otandika okukola ki? Ogamba n'otuula wansi n'ogamba ninoonya eddagala lyaki? Ya asthma. Kwegamba weeyongerako ebintu bingi. Okusinga omuntu akeera just okutuula obutuuzi waka. Nkugambye omusajja ne waba akwagala otya ne oba mulungi otya naye nga buli lunaku obeera awamu. Bagenda okukyawa. Bajja funayo eri kajjuli akamanyi okola ki? Okola. Sigamba nze abajjuli bangi. Lwaki weegereza? Muyiga okola. Mugende musome make-up.
tobeera mulungi nga tolina like beauty fades. Ogenda tuka ekiseera obulungi bugwewo. You know, building a legacy. Actually, beauty is like a petal. I know. Flowers. Otuka ekiseera n'ogwako abaana olaba abaana tuzaala abaana bagenda kulenca nga bapya baliwo. Nga gwe wakwakodda. Ate wali asobola nakulaba. Naye wanziye wali. Ate abamu we baba n'obubina. Baba bamanyi ensi ewedde. Noba n'ebbina naye nga toyinaamu wadde ka sense. Noba n'ebbina naye nga obwongo toyina. Ebina likuyamba ki nga toyina sense, toyina bwongo. Choba wali olabye omugagga waso ebina mu bbina. Nze sibalaba. Ebina nga toyina magezi terikugasa. Likugasa liti. Era ebina bajaliwo baliwo bakukanyogewo. Ebina ligwe. Asayera n'oba n'ettutu nga talina magezi bajja kuba bakuyita ate abasajja baganya abawala abatamanyi kye baagala. Abatamanyi oba tebamanyi nnyo worth yaabwe. Omanyi waliwo abawala nga tebamanyi what my worth is. Naye sooka otuule weka ng'omuntu webulirire n'essenga w'omutima gwo ogambe kaakati nze nno gundi nze Loozi kino na kino sikyagala. Kino na kino kye nnina okola. Kino na kino kye njagala. Obulamu bwange njagala bubewe buti. Njagala mbeere bwe nti myaka gino. Osetinge goals zo. Era ozigobeko. Tufuna bufunyi kitabo bw'owandiika by'oyagala obyebakire. Onoobikolako. Okitegeera. Kera ku makyo ogambe. Set goals and work on them. Don't just set your goals ozireke eri zeefeeko zokka. Kuba goals gw'omuntu gwe gwakikola gwakituukiriza. Okitegeera. Ne kati banene abaala amanyi ndi mulungi. So everyone is going to give me. Yeah, they can be giving you, but it's just a matter of time. Bakoma. Nanti kyenkwambye it's a matter of time. Time etuuka nga nawe ng'omuntu. Gwalina okwebeererawo. Olaba ne waba muzadde waliwo emyaka gy'otuuka ng'oswala okubira taata wo taata neetaaga ssente ng'oswala omukubira. Look, okuze kiba kitubengana kiki omusaba. Okuze oli myaka gwa ate ejiwaayo ku bazadde. Etandika okulabirira abazadde. Ate gwasaba kwegamba kiba kiswaza. Abala muyiga okukola. Yiga okukola ate tonyooma mulimu. Osobola otandikira mu saaluni wali nga bakusasula emitwalo 3. Nobeerawo emyaka gy'egyo n'okola eyiyo. Ate ne muneno mukola mu mirimu gye tukola. Era osobola n'osanga omuntu akugattako. Omwami ng'oyo nakwana n'akwagala. Nagamba wano okoleddewo bbanga kyo osobola okumanya era paka obongo batemuva era still era bubeerayo mukunkwano omwami nankwana wadde oli mukola omwami nankwana kwegamba obongo bamubala okuyingira mu bakwana. Dawusi omukazi ena aliwo okwanibwa. Nawe omusajja olina okwana. Kwantama. Nati yensonga lwaki ojja agenda mu masturbation. Ate kwataba. Nkwagala nnyo. Okitegeera. Nkwagala nnyo kwana. Olina okwana. Nkwana. Yotutte wabi. Naye olina okwana abawala mukole bamaama guno omulembe gw'abakyala kwekolerera. Ngambye bamaama mukole tukole omulembe gwakwekolerera. Mubeere batetenkanyi goba wano ogobe wali kwegamba tega buli wamu. Otetenkanye olabe nti nawe olinako ewesizi kwofuna ng'omukyala. Kale omwami agambye tokola. Mugambe nti nawe ekiyumba ky'enkoko ntandika olunda enkoko. Ogyemu amagi otundenga. Lima. Okitegeera bintu bingi era by'osobola n'okolera ewaka. Yiga ekyalaani tunga engoye. Bintu bingi tokkiriza bwongo bwo okubeera idle. Anti abaana abawala tebakyayagala kakaalukana. They don't want to struggle. Baagala bintu bya kumukeeka. I don't know if you've realized. Baagala nnyo bintu bya. And I've seen a lot of them suffering. Kuba kati yes ate abasajja nga bwe nagambye Daus before nti abambi mwe musinga oteeka abawala bano mu buzibu. Omugamba tokola ngenda kuwa buli kimu. Naye you're not God. Enkyo omulimu gwe gugwawo. And remember ono mwalo mupromise. Nawe kenyini laavu eggwawo. Nawe kenyini omuntu otuuka ekiseera n'omukyawa. Okitegeera? Ate n'ekirala nagambye omusajja yenna. Kale not all naye abamu babeera
ekiseera kituuka n'ogwamu oba n'oba financially down emirimu oba ne gyesibamu somehow omukyala nga alina okuli wemba nga nkola wakisigamba baby amafuta gange akuwe kankuteemu fulutanka zino zikubeeremu mba nange nina kye nina okwongerako okitegeera kuba you're not God, you never know what tomorrow may be. Like what comes tomorrow. So Kalike wabuuse because the issue was moko naku zino n'abawala abakozesa abasajja. That was the babakozesa kuba nabo abasajja abavubuka mainly tebakyayagala kukola. Kakati omuwala ajja kugamba jangu ondabeko. Ng'omuwala yeetira omusajja. Yes, kuba oli idol. No, baba ordaringa. Nanti oli idol toyina byakola. Wherever obeera available. Never be available. Ngalo omuvuka wanabera onagamba nalemera ku muwala jangu ondabeko nti n'omwana n'agabera onagamba bayiko jangu ondabeko. Don't always be so available, Like that is bad. Toyina beera nnyo oli so free every time. Toyina byakola. Tugenda kuteeka ate mu bikolwa ebibi. Ani kati jjuka bwagenda abamu ogwo nno mulimu abavubuka. Nanti oba nkugambye babakozesa abavubuka n'ab'ennaku zino. Nti kati Rosa ajja mugamba oli dawa James ndi wano okola sina byakola ngenda kwebaka bwe basoba neebase. Nti jangu wano. Ngenda kwayo 10 oba 2. Namulya. Amugamba kati ddayo. Oluwa muyita immediately ndi wano naye sirina. Abasookera ne beegira I know. Oluusi abatalina na za transport. Naga isoke njabusigira. Amugamba linnya boda enda gisasula. Kati olina ebyokukola. Baba tebakulidde dawusi. Baba bakulidde. Gwe kambu. N'abavubuka balya transport. Simanyi. Bamulya? Ndaba awo nga bakulise. Simanyi oba bamulya kubanze sinnabakozesaayo ku muvubuka era saagala. Naye kye njagala bayiga okukola. Ate abavubuka banyooma emirimu dawusi. Naku zino bayiga okwepanga. Bamugamba omwezi bakuwa 6,000 n'agamba ezo sizikolera kyokka naye omwezi gugwako ng'atudde waka tayingiza wadde 10. Kituufu. Naye ziri aziganye. Tandika n'ekitono. Ogenda kweyongerako step by step okitegeera. Abavubuka banyooma emirimu. Lwaki oba onyooma emirimu? Nga tolina kyakola. N'ekyokulya oluusi oba olina mikwano gy'oba okubira akasimu buli kaseera. Owamanta kiwammante. Kusulirira bikomando ati mbuliro yagenda kulabirira ati omwana w'omuntu. Definitely nida. Era ekyo kikuvuga paka ku masturbation. Nti kuba omuntu yenna oba okuze. Trust me, time etuuka ng'oyagala omuntu muno. Ate omuntu okuba omuntu obutakola kireeta mu driving nga kitako masturbation. Obutakola kikola wekiti. Kati ddawo singamba nti otudde waka tokola. Oli idol. Tudde tokola. Buli lunaku obeera waka. Ogenda kuba n'omuwala omukwano otya? N'ebigambo. Okay, omukwanye n'ebigambo. Omutuuse oba onomutwalako out kadina ngaako oba azzeeko ewuwo okulaba. Ogenda mugulira n'ekyokulya oba kyakunywa. Olina kiguza kigwa atakola. Kati oyo omuwala agenda kubeerawo atya naawe gwe atakola. Kati era abavubuka abamu byejja kagamba kankube munaye akasabbuuni kange n'akivaako. Kakati waliwo n'abalala kati nga naddala baganda baffe abali ku kyeyo abakolera ewa biyumba si kiyumba kale abakolera ewala baganda baffe abalenzi bakozesa nnyo akantu ako n'abawala nedda katusooke ku balenzi kale n'abawala tukeyogera boogera abavubuka bakozesa nnyo akasabbuuni naddala banene abakolera abroad kale whatever solo kiyite kiki otya okwogera ekiyumba tekiriiyo omuvubuka bako ekiyumba mbadde mmanyi nti ekiyumba yemwe ekiyumba mwe mukitegeera muti oba nze nkitegeera bulala ekiyumba like omuntu obeera mu kiyumba kwegamba nti ye maid w'omu kiyumba oba you can be maid, you can be a helper, you can be nga mulimu bya transportation nga ebintu baba wawe ekiyumba is it's bigger than gwe kyolowooza nti oli abeera maid muli nze bulijjo bwe nkimanyi anyway bulijjo nkimanyi mu ngeri nkyamu so anyway abavubuka abali ku kyeyo eyo bafuna nnyo obuzibu obwo bwe basinga okukozesa n'akasabbuuni yes tebagwerera anti era byebizibu ebyo byasanga nga takyasobola yimuka takyasobola vuga time eryawo yeegasa okitegeera
nga bw'atandika n'agwa tasola yunga kati be bafuna obuzibu obwo era kati abo bajja ku jots ne tubawa main secret ebayambira ddala ebyo byonna byonna ebizibu tebirabako weefunira kano ka main secret gwe ng'oteeredde okitegeera naye mulekerawo okozesa akasabuuni ate baati balina option endala mulekerawo okozesa akasabuuni naye oba wakozesako kasabuuni manya masturbation toyunga togenda ssaawa ziwera jangu ku jots weetwalire main secret okuba ekyenda kibeereyo omuvubuka ali eyo nga buli waakulaba ekifaananyi kyo akulira ku kifaananyi kyo kundya bati nga kweyekubira akasabbuuni ng'olaba eno kwesika kumbe eri bakutta ekifaananyi kyo kyakutte bw'ati ali ku emirimu gy'omu mukono nayira badde simanyi ani yakigamba banga avuka babaliira tekiba kirungi era nange nakiwulirako naye tekiba kirungi funayo omukazi ate babajjawa mu kyumba gye bali abakazi gye bali bakwate bakama baabwe nedda abakazi kyogamba kubyeyo abasajja bukawuka be bakola kubyeyo anti si be bakola buka but bakozesa nnyo obusabuuni nekisooka tebaagala teekamu nnyo mu bakyala yagala omukazi amukwane nga totaddemu wadde 10 ogenda mujjawa muganda wo abona mu sente zaabo nazaafuna mu nzeka you have to like okuteekamu omuntu naye n'omusikiriza gwoba togenda kufunamu mukwano ebyokufunamu nze nkunoonyeza nze mba nkunoonyeza okay anoonyeza yaba alina oteekamu mukazi bw'anoonya omusajja ateekamu naye era okuva edda ku bajjajjaffe omusajja yenna oyagala omukyala otandika okwogereza omukyala olina omumuteekamu yakunyamboddeyo mu bajjajjaabo okuva mubuwangwa ow'edda ebyo bye muwooza mbwedda mujja kuddayo mu bintu by'edda mubeere ekyo tusobera okuva edda n'edda muddeeyo mubeere ekyo tetwaliyo mulembe mupya jangu ffenna tunyumirwe naye muyiga okuteekamu bakyala akasente okay olina oddagala kyawe eddala lisobola okuhalaba novakedo sikolekeo novakedo ono si ovakedo nomunaye ovakedo seeds kakati lino nsigo lya pressure nnyonnyola waliyo bakadde baffe abatawanyizibwa ekirwadde kya pressure kiri mu bamaama ne mu bataata mu myaka emito tekiriko kano kamanyi ga kisajja ojira okateeka walinze nina teeka walinze nina pakano kakati ndowooza olaba ebintu bino kyebikola ebiraba byonna waliwo baneeno talina musaayi bulungi tulina kusoma benefits soke tusome benefits bakayita elalita overseed cup then benefits zekalina pressure and diabetes kazikolako bulungi nnyo good for sickles bano bandwala buli sickles ba sickles kabayambako bulungi oviduct cleansing ndoza bigenda nebyabakyala musabiki then increase body iron by the way abantu abasinga temulina iron mu mubiri so I think this will help you rich in vitamin E and iron so nadala iron yono mpulira nnyo abantu nga agenda oli ebbumba kola biki tolina iron bulungi mu mubiri so I think you should mujje ku jots how do you use it? What's the eddagala mainly lya pressure and pressure diabetes. Kakati lino liba lya pressure. Wali abalina pressure kati nze nga mama wange alina pressure. Waliwo bana tumanyi abantu abatuuka n'azimba n'okuzimba omubiri. Ebigere ngali nsaamu n'asanyalala. Bangamba naye ba tribe. Bwe ba tribe yezimba ebigere ba tribe bezimba ebigere. Tribe ezimba ebigere. Bakeze bikira ebyo biba binene molokoni aba extra naye bana mwe musesa mwabachwezi bazimba ebigere bo bazala we bati era otabizimba gwe bagambira oli mukapa abula muli bafumwe abula mulimba sife we here nedda mukwano siwe kiri ekyaza gwe tubangako na muntu nga yaliko victim wa pressure
wakati nze babaddemu nnyo azimba ebigere bye ne batukana omugamba lekera otambulira mu ngati otambulirako ku ttaka. You get that iron. Actually batambuza ku ttaka. It's that vitamin iron. We have pores umubiri. So ettaka liyitamu. Kati oluusi abamu tafuna obona budde bulinnyako wansi. Oluusi pressure erimu stages kwegamba buli omwe mu kubalulwe. Naye ffe wano kujja tukutreatingira ddala pressure n'owonera no ddala n'ova ne ku ddagala. Wakati wali abalala ate aba pressure nga balina obunene obukerenda bwe babawa. Buli lunaku ng'ogenda okwebaka otekayo. Buli lunaku kwegamba gwe buli lunaku n'obeera ku ddagala. Ate eddagala eryo erisukka mu mubiri muno liku affectinga kuba ezo zonna ziba chemicals. Okitegeera? Oyagala kuwayo mulwadde omwa prostate cancer. Wa prostate. Amufaananira ddala okuba ne prostate. Ajja kujja tumutreating. N'entambula gwe tomulabe nga awenyera. Ogambye pressure. But those ogimira otya like the use. Eno onywa ku makya lw'eggulu. Kakati eno dose yonna ebeemu eya pressure. Eno yonna dose egenda wamu. Okitegeera? Naye kati kano kati eno lina nabyo bikola birala. Okitegeera? Byonna biri awo osobola obiraba. Ono green tea. Naye eno egira ku dose ya pressure bweti. Bitambula bibiri. It's like 5 and 6. Yes. Naye kati waliwo n'abalina n'obuzibu. Nga talina pressure. Naye nga alina obuzibu bw'omubiri gw'omulu. Obulumi bw'omubiri. Amagulu gamuluma. Omugongo gumuluma. Biri nnyo mu bazadde baffe. Agamba ye mwana wange omugongo gunuma sikyebaka ne bakira ludda lumu. Okitegeera? Emikono ginnuma. Ennyingo zinnuma. Kati lino eno likuyambako terimanyi pain ya mubiri. It's like a painkiller? You can call it a painkiller, but terimanyi pain yonna. So kambasomere berijjanjaba. Ono baliyita good morning herbal tea and medicine. Green tea. Lijjanjaba ebintu omuli okulumwa olubuto. Ate is 10 in 1. Kuba ne obamu ne ka ulcer. Likujjanjaba. Okay. System yo weba yetaaga okuyumunguza oba cleansinga. Likoleza ddala mu system. Lijjanjaba okulumwa olubuto, okusumagira. Okusumagira. Like this dosing. Kyayinza wagabe bashuga dali abo beera naye n'asumagira mu bbaala kamuwe abeere ku alert. Shuga dali bagenda kumakulako ekikazi nga tomanyi twala akantu kano kanywe ogenda kubeera muguuni nga gwasinga olaba olowooza balowooza oli asikaali kumbe waze ne kibebi. Alusazi, sukaali, entunuka. Entunuka zikyaluma abantu. Do the people still suffer from entunuka? Zikyabaluma. Mutemumanyi. Really? Bakubira simu ne bakonyonyola. It's been long. Nekigambo mbadde ndo kiwulira. Entunuka. Kijjanjaba entunuka. Ensalika waliwo ne yakwatanga wanedda n'owulira pain ogitegedde. Bagiyita bata? Ensalika yakwatanga mu bigere naawe. Waliwo eno eyawa. Ziti nsanjala. Ensanjabavu. Byanjawulo. Ensanjabavu kabaka bboolo. Kabaka kulaga nti omusujja gudde. Naye bwe kyabanga kyali kitoofu. Ate omukabina. Bannange. Omukabina likakulimba. Ero libadde. Walwala jjo tesinsanjabavu. Ate ne walijjawa. Okwoza mu lubuto ennyingo ezibwatuka. Ennyingo kitegeera ekyo. Peyini yonna naddala mu bakadde. Kati nene eddagala oba yo ne jjajjaawo maama wo alina eyo peyini y'omubiri yonna oba we wamuluma oba nnyingo zaawa. Limutwalire. Ajja kwebaza paka. Byerikola bingi ddawo. Enjoka. Enjoka ozimanyi? Those are worms. Gwe salika gundi ensalika ejjo omusajjabavu yakuluma. Olina alumwa eddute. Gwe okay. Obulumi bonna mugo. So this is important for people. This is very good. Okubeera mu maka g'omuntu.
ate waliwo ne banene abantu abakola ennyo bambi akola nnyo awumula kitono kati lino eddagala likuyambirako ddala oba obulumi buliwa banene amagulu gannuma olina mukaddewo amagulu gamuluma omugongo emikono ennyingo byonna kano tekalaba ku pain. Okay, olina wakalala kakati tulinawo eri abakyala okwegatta abakyala abalina fibroids. Lino lya fibroids ebizimba mu nabana lino lya infections. Okay, lino kandi nnyonnyole onnyonnyole ebyo nyingidde kampani mugume lekankole linnyonnyola mwana onoonya CEO atansasulira nti saakoze kakati omukyala alina ng'olina infections balinayo infections mbi gyogereko by the way infections mbi basajja beegatta nammwe ne bajja ne baboogerako yoli tutinga both abakazi n'abasajja lino so omusajja olina infections mu Luganda ye ez'abasajja enziku olina enziku ekusiiwa ekuluma kuba wano ndaba syphilis kyeki Luganda syphilis olina syphilis olina candida syphilis kyekimu ne candida. Okay, lino eddagala lijjanjaba candida, abdominal pain, UTI, bad smell, STD infections. Ali? Why? Ekikulukuto ekitegeera. Ekikulukuto. Ekikulukuto ekitegeera. Ekikulukuta kiri nnyo mu bakyala. Yes. Simanyi. Naye nga babi please guys mwekoleko with this bino ebintu UTI zonna. Don't let people distance themselves from you because of healthy problems. Kabotongo, yes. Kabotongo. Ni mwana gw'okulukuta wakijjeewo. Ekikulukuto nakijja ku pasita. Nange nante kwekijjukirira. Obulaba nayamundeke. No, ebyedda nakijja ku pasita. Nange kwe nakijja. Nekulukuta it's not. No, gye kiri mu Luzungu. It's not funny, yeah. It's not funny. Ekikulukuto kiruma abakyala naddala omukozi. By the way, ekikulukuto kiva most times omukyala azadde tannawona then n'agenda mu nsonga z'okwegatta. How does ekikulukuto come in with infections? Ate ebyo byonna yes true era kisobola n'okuleeta omukyala okuwunya infection tawona biki. Nakijja ku pasita era ekikulukuto ekyo kijja ng'omukyala omukozesa nga tannawona kitegeeza ki? It's full of blood. Pastor. Okitegeera kakati abakyala tulinawo eddagala lino. This is women's gyno. Women's gyno no mutera nnyo giraba ewaddeawo so wano nga gitadde waggulu naye nga temugitegeera. Kati kanginnyonnyoleko. Women's gyno eno giraba? Gyno. Waliwo omuyimi baawe gynecologist. Yeah. Kati kyobola bali bakubye omukono. Nedda ssebo. Bakuba ngalo. Nedda ssebo nze ndi musawo nze nsooka okwekolako nga sinnakola. Kyembuuziza sikyozemu. Tebakubanga ku mukono? Wali okubiddwa ku ngalo? Kakati women's gyno eno ekuyamba omukyala ekuyamba etya? Enseke tunula bulungi. Oyagala kulaba etya? Tunula bulungi totiisa balwadde. Oli mulwadde? Abalwadde. Aha. Kakati omukyala oli eyo olina blocked tubes. Olina blocked tubes enseke zeetaaga kuzibukula. Zaziba. Buli wogenda mu ddwaliro okola scans ezo tests ezo bagamba olina blocked tubes. Jangu tukuyamba enseke ezo ne zikola ki? Nezeggula bulungi. They open up. Yeah. Kakati infertility ndowooza kyo mukimanyi. Toli fertile enough. Okubanga osobola okufuna na mbuto tofuna lubuto tolulaba. Naye ate nga bagamba oli fine oba amagi getaaga kola ki? Kusembezaako. Kubustinga. Yeah. Tukuyambira ddala. Kakati omukyala oli eyo tolaba nsonga zo. Omaze emyezi 6 wakozesa family planning nekwonoona weetaagira ddala women's gyno. Family planning zezo muzikozesa naye si nnungi. Mumira ebikerende ebyo naye si birungi. Mubirabyeko nammwe oli nagamba nabadde ne boyfriend nimira akakerenda ka emergency naye olubuto lwazze nafunye olubuto ate nga namira akakerenda. Babagamba si nnungi naye temukitegeera.
Kakati waliyo n'abakyala nga talina appetite. Omanyi family planning zino zirina effects nnyingi. Appetite in what? Libidinous, sexual appetite? Yes, appetite etuuka neefa. Gye bayita low sexual libido. Nga tolina bulungi bwagazi. Kyekyo kyennyini. Nga tolina bwagazi eri mwagalwawo. Bwe bakwatako wenna tommuka. Olina okummuka mu kitanda. Omusajja. Anyway. Nyonnyola. Omanyi gwe kankubuulire waliyo abawala abamanyi okwetega abasajja. Babeetega bulungi naye ate mu bakuuma tebamanyi. Bakuuma. Omanyi okwetega omusajja naye tomanyi kuuma musajja. Babakuuma batya? Omusajja mwetege yeesa akutegule. Naye n'omukuuma yiga omukuuma. Beera mutetenkanye kye nabagambye nti be creative. Okitegeera? Yigo yiyayiyayo obuntu obutsanyisa bebi. Banne omusajja ne waba mwenzi batya naye nga gw'omuba ku bwongo agamba kakazi kange kanjiyizaayo kino otuuka n'ekiseera kwegamba ne bakumiisinga. N'obeerayo ku mulimu gy'oli naye ng'ogamba miisinga akakyala kange. Kubanga olina ky'oteekawo nnyo omusajja ono kyatasobola kufuna bbali. Muyigo beetega naye ate n'obbakuuma muteekeemu amaanyi. Tomala mwetega ate n'omala mufuna ate nga tosobola mukuuma. Muyigo okolako ku zi breakfast in bed. Obeera mu nnyumba n'ebbaawo. Tambula bwereere. Yes. Omusajja mulage buli kimu kimulage. Mumanyi obbeetega kyokka ate mutuuka mubeere babiri ate gwe n'okyuka. Nobeera ng'oswala. Yes. Bayigo okusikiriza abasajja. Omusajja omukuuma, omukeeping in line. Okitegeera. Tomwetega bwetezi. Kiringa ng'agamba nti nina aim ey'okukola kino emmala okigusa nkiveeko. Okutambula obwerere mu nju kikuuma omusajja. Si kutambula bwerere. Ngambye like breakfast in bed. N'okatwalayo ng'oli bukunya. Yes, ate muyiga okola ku mibiri emirungi. N'amala okulya n'ali. Enkulaba nnyo mu gyimu. Mwefeeko tokkiriza gejja kuyiika bitaliyo. N'oyisa ekibuto wenna amakudde togenda nyuma ng'oli bwereere. Nze nkubulira ekituufu. Olugyamu gata bwatera n'ayiika. Leka banno balye twala eri. Balye naye. Muntaana eri emmere. Portions ezimala obumazi. Tolya kufa. Okitegeera? Muyigo kwegamba muyigo okola obukyamusa abasajja bammwe mubakiipinge. Omusajja togenda muwulira mbw ate ayinayo ka side chic. Side chic obwo bukola ebintu ddoosa. Anti mama abaana batakyasobola nakutambulako ng'ali bukunya mu nnyumba nga balimu babiri mu kisenge. Ndyako buli kimu omusajja okitegeera? Kwegamba asanyalale. Anaba yagaza ati side chic nga gwe waka obikola. Ka breakfast in bed okaleta we nawe oliye na sexy way. Bela sexy bulungi. Okitegeera? Okay, wano waliwo prolonged menstrual periods. Yeah, abadingana ensonga. Repeatedly. Gye bali bangi. In a month n'ogenda mu weeks 3. Emirundi 3. Anti za weeks 3 era. N'ozidingana oba wakavaamu n'oddamu. Olwo banaakulya ddi nga bwe kaseera oli mu nsonga. Kati aba yeetaaga eddagala lino. N'ebizimba bifibroids byonna bucysts obwo. Bucysts ovary cysts. Bubeera amagi nabo bubanga buzimba. Naye buba ku magi bo. Ag'omukazi. Osobola n'ofuna embuto nga wezivaamu oba teweetreatinze. So kati naawe wafuna embuto nga wezivaamu naawe tukutereeza. Hormone imbalance. Nga hormones zo teziri stable enough. Kyova olaba guno omwezi ndabye periods tuli sizirabe. Naddala mu abakozesa family planning ziboonoona system hormones ne zituuka ekisa nga tezikya balansinga bulungi okitegeera. Kati kano nkakugulidde. Nze ndi bulungi. The system eri bulungi. Obadde ofunye omukisa okulya. Ate n'abakyala mulekerawo okwesonsekayo ebyo bi lubricants. Wansi. No, lubricants. Waliwo binene ebireeta amazzi. Babawa genda weeteekeyo simanyi omusajja simanyi kyemubaako. Ekintu kyo kya bbeeyi. Ekintu kyo kikutte okisonsoseeyo agantu. Bagamba ate teekayo kano
simanya kawiri biki simanya biki sibitegeera nange na bulungi naye mbiwulira abaana babyogera bibakosa bibi gwe do you know how good and how like ekintu ekyo kya bbeeyi nnyo ekyomukyala kya wakati amaanyi ogajja otandika okwesosonsekayo abantu ekundi ekya wakati magulu magulu go beesosonsekayo agantuntu neyeetekayo kino neyeetekayo kiri neyeetekayo kino neyeetekayo kiri kwegamba ne ph yonna yonna n'ekyuka oba ng'owunya bubi ebintu ebyo mulowooza ababibawo byesonseka babijja how do you even start mbu bampadde oguntu ngweteekeyo wansi olaba abasajja bemukozesa abakyala nanti ayagala kuwomera dawusi naye nga tonaba kwesonseka bayonooneka boononesa oluusi ne bafuna mu infection ebyo okitegeera kwegamba effects embi ziba nnyingi nnyo ku ebyo ebintu n'okyuma ate bano abakozesa dildos is it okay for ladies to use dildos ate nga mu kifo ky'okwesonsekayo agantu sooka weetreating bw'ate oli kwesonsekayo ezo gundi ezireeta amazzi sooka weetreating ziswitena ogenda wooma biki ng'olina infection newoona zeesonsekayo zimala mu kampuni ezikola togenda wooma ng'olina infection nga tewejjanjabye sooka ojjanjaba infection tewali omukazi atalina amazzi naye oluusi ezo infection ezibaluma ne mugaana ozijjanjaba baagala gano maama ne oba ogayina naye ng'olina infection gajja kuvayo nga gawunya ekisero kyonna kikyume ulira septic tanka abasajja simanya bagiyita simanya bombu nderizafane we bakiyita mu Luganda ng'omukyala avaamu amazzi okubunduka abunduka amazzi agagawunya okitegeera kwegamba nga temusobola nasula mu luumu eyo mwejanjabe mane obulamu kyabugagga tewali ssente zigula bulamu eddagala lyalayisi nnyo kuba olaba naddala ffe abakyala ojjagamba njagala wiigi eri ya mmeka yakamu kitundu ogambe mu wiiki nja gigula ogigule naye nga eno oli mufu ate muzibu ate osobola nakwata akasente katawera na $20 oba 15 oba mmeka kwejjanjaba kyokka nga oguze wiigi y'okumu oyambadde engoye za bbeeyi enviiri za bbeeyi esimu gy'okwata ya bbeeyi naye ng'ate ebikuvaamu eno oli mufu muzibu obunduka bane muyiga okwefaako self care self love oba weeyagala tosobola wulira nti nvaamu ekisunga ddala weeyagala nobeera comfortable n'otuula tekisoboka wakiri onoonya buli kimu n'okikozesa paka woofuna paka woogwa ku bajjotisi abatuufu nga tumaliriza njagala kintu kino kya dildos are they worthy and right to be used? It's not really, not advisable. Or the sigikozesangako. Not advisable. Tokozesa ngu dildo. Oba wemazisa. Nenda. Okay. Omulinda paka wakomawo bweru gye yalaga. Oba ali bweru wa nnyumba. Kyonna gye kiri dawusi. So you're not advising ladies to use dildos. Okay. Oba ofaki. Kale lwakuba abazungu bo babikozesa nnyo ati ne culture yaffe wano. Culture zeze enkoppe ezo zireetedde abawala ebizibu. Nanti byebyo abazungu be basinga obikozesa. Kati ate dawusi mwana gwe eba nene abasiryazi babikozesa. What do you mean abasajja? Babikozesa. Abasajja? No, waliyo bano muwala ku muwala. Kati nawulira bagamba mbu akyesiba muno n'abanga omusajja nengofa. Baleke. Enamba ziri kimpozi. Zizo zisome. Nzisome? Soma mu Luzungu nsome mu Luganda. Enamba Start with a MTN ya. 07816 54. People watch. Enamba zaffe eza jotsi zonna ziri ku WhatsApp. Okay. Esooka MTN 07816 54 701. Okay. That's MTN. MTN kanjisome mu Luganda. Namba ya MT ya Matana ango yagala okufuna abajots habo
products so jagenda erina ku WhatsApp eri noti 7816545 noti emu eyo ya MTN. Yeah. Airtel eri 07 43 98 88 77. Okay, eri noti 7839888 ya Airtel. Obo osobola okufuna jots. You can contact them for counseling at affordable fee. That's 20. Yeah. Emitwalo ebiri for consultation na kunyonyola what you supposed to do, kyotatekeddwa kukola, ebyo byolina biyitamu biki. Then from there you can pick a leaf nogamba na kunyonyera eddagala lyalina. You pick a leaf nogamba nti no ddagala bweriti. She's affordable. Very affordable. Very affordable. Musobola. I think ebintu very genuine. Very genuine and affordable. So tobeereyo nobeera. Our products are nice by the way. And mwena abatuwagidde mwebale nnyo tuwagira, mwena abatuwa feedbacks banaye. Namwe abantu bwemutwala eddagala ne bakolera bulungi bane mukomye omutwe feedbacks. Okitegeera abaami baba mbo baswala. Nate abakazi bo baagala nnyo bagamba iyo zinali siziraba zakomyewo weebale mwana gwe wanzadde. Embuto zaali ekikyasinza okubeera omukazi ng'ali worried okera kumanya nga period ze taziraba. Talina lubuto. My God, ayinza ozinoonya. Family planning dawo simbi. People look for their period as if banoonya Katonda. Yeah, mwebale tuwagira. Ate era tushipinga tudeliveringa onawo oli oba oli mu nsi ki oba nsi ki bana eddagala lirinnye ennyonyi n'eri available everywhere. Namwe abasize tubaliko nnyo tubakolerako ddala. Size eyo gw'omukolako omusajja? Nedda nanti era atwala eddagala n'afuna size ye. Anti ayinza okwagala omukoleko? Nedda mukwano nkuwa eddagala ery'okwesigako oba tulina ne capsules by the way ezo organic capsules as a abo. It's containing a abo. Okay, amiramire. Omiramire. Nanti kati omanyi lwaki? Waliwo abagamba nti nze sina budde bwa kwesiiga gundi eyo. Weyo gundi olina onnyiikira gyesiiga. Nagamba nze sina budde bwa kwesiiga n'omugamba atwala capsules ojja kunywa capsules. Ogyesiiga paka ku size gy'oyagala? Yes. Capsules nazo za organic za abo. Etuzimportinga za wano ewaffe. Okay. Kati era tukwerako eddagala ery'okunywa. Ne kuli n'ery'okusiigako ne tukwerako ery'okunywa. Kati gwe you choose wali convenient with. Oba oli agamba nze okusiigako okujja kunkolera. Olina agamba nze sijja sobola kusiigangako. Kamere. Okay. So choosing kyoyagala naye nga mwebale tuwagira. Tusiimye nnyo. Tusiimye bwongerwa. Tusiimye bwongerwa. Era nga tushipinga oba oliwa. Okay. Omuchwezi bwati bwabagambye mumuwagire. Tebalina nnyo kya makulu kye bakola. Posa abachwezi okuleka ozimba ebigere. Abachwezi kya makulu kye muyina. Bingi dawo eyo topic ya lunaku lulala. Okay, next time ogala tunyumiza abachwezi. What's good? Topic nene nnyo. Ey'abachwezi? Guys, ajogedde muwulira. Next time tukone yebuzabuza it will be up to her. Next time we come back tugenda kwogera ku bachwezi. Eye mukama wange. Amina. Okay, mwebale kubanga mubaddeko muli balabi balungi naye nga kugenda kugamba Joseph China wali okubanga akuyamba ku bintu bye China kwagala kugula bintu bireta Kampala buli kyolowoozako gule China. He can help you no bintu no receiving a China. He can help you warehouse China bintu naye kuterekera so bamwita Joseph China just WhatsApp hala him buli kimu kigenda kuba kigwa abajots bakugamba nti products zone zikwatagana ku health yo bazirina kalango nonga kubirero naye mwoli nyini kalako nyoka kuba tolimu ndine mchara jots yenyini kati nkugamba abajots organic products bakugamba nti buli kintu kyone kikwatagana health yo okwa ebintu bya gyno ebikwatagana ku prostate cancer ebikwata ku asthma ulcers mse kuba kalango manda toliwo kati wefula ataliwo totale toliwo kala ku kasezizamo kankademu
Abajots products bakugamba nti woyagala ebintu ebikwata ku health products zonna nga biri organic we bali okuyamba enamba zaabwe kwe ziri awo waggulu. You can call them n'ofuna bakola ku counseling guidance, bakola ku gyno treatments, bakola ku prostate cancer, bakola ku pressure, bakola ku ebintu ebikwata ku bakyala bo bennyini, bakola ku men enlargement akadagala bakayina, basuubuza ebweru e Uganda ne mu paati yonna yonna gy'oli ey'ensi yonna. Bakugamba bakubireko ku namba zaabwe waweziri. You can get in touch with them oba osobola okubafuna bulungi nnyo. Jots Products Organic, buli kimu kye bakozesa kya habo okubanga okuyamba obeera mu state entuufu, tomalaako oli mutono. Just try them, you'll be good. Then ab'emmotoka Sula Motors babisangibwa Makindye. Oyagala kuswapinga mmotoka, oyagala gifunayo ku kibanja mpola, what's your car dream? Bagirina bagikutuusaako ku ssente yonna gy'oba olina oba osobola okwevuga. Basangibwa Makindye, otuuka ku makati awo ga Nkulungo y'e Makindye, kino kidda ku Salama Road, kidda Kibuye, then ekidda ku Entebbe Road, Africa Oil opposite Sula Motors waali okubanga akuwa mu byemu nevugayo. We have a website empya yazze, osobola okugenda n'ogitryingako. Aba spas abagala register nga bagiyita myspayug.com. Yes, osobola okuregisteringa spa yo n'obanga osobola ofuna ba clients okwo. Gwe omwami ali oyagala spa services naye nga tosobola kwesitula genda, you go there, order service yonna gy'oyagala, oba omuwala gw'oyagala oba omusajja omuvubuka gw'oyagala, najja at your premises nakukolera kawo bali legit. Yes, yeah, bobo yagala okukolako ng'oli mukyala ogenda ku gundi myspayug.com n'oteekamu omusajja najja on your doorstep nakukolako service gy'oba okoze eki osasudde kweyo spa. Naye yonna yonna obikolera ku simu yo. App ejja very soon, ka right now tukyali ku website. Gwe ogenda bugenzi n'oteekamu, oba oliwa ovudde wano ogenza up country oyagala kwekolako, just oteka mutesi everywhere we tuli babayita ba myspayug.com. Very convenient everywhere we bali. Gwe omusajja takolangako genda ku gundi myspayug.com oteekemu bajja musajja ajje ngambe nkolaako nyigaako body to body. Ateka body to body. Okay. Okitegeera oveyo nga we noli musanyufu akweka tissue, body tissue bakaita otya? Body what? Deep tissue. Deep tissue. Ne bakunyigako n'okakka na bakweka Swedish. I know, Swedish. Bakuweka Italian job. Ateke katyako. Yali film. Choka dausi. Omusajja sono yagizanya yakafa recent. Okay. Anyway, sibula abantu. Mwebale tuwuliriza, mwebale tulaba. Abalabi baffe. Nyengo osobola okuba presenter gwe. The Truth Media. Mwebale tulaba. Sibula abantu. Banyabo ne basebo. Mwebale tuwa matunga mwe. Abajotsi. Oyina ameka kati. Tubatumiddeko. Era tubasiibudde tujja kuddamu olulala. Okay, thanks for watching the Truth Media. Thanks for supporting Jots. Mwebale kuba balabi balungi. Just go subscribe and follow. Fena tubeerewo obudde sibula abantu ddamu sibula abantu. Tewali akuwadde matugo oyina ameka. Mwebale kuba balabi balungi. Mwebale kuwagira Jots. Mwebale kulaba Truth Media. Tuddemu olulala. Okay.